Faali TV kitalo enyonyi y'amagye egudde kabenje mbaniza ku Faali TV abantu mukaaga balumiziddwa. Nenda kusaba subscribing ate liking video bagita Faali TV. Comment section weri awo bakokyolesa oba kiwabula ku video eno. Enyonyi namukanga ekika kya AF693 eno munaaye egudde ku kabenje era nga aberabiddeko nangawe bategeeza nti enyonyi eno mubaddemu abantu mukaaga wabula ne badde ku kisaawe sadize busunju emitiyana akabenje kano gye kabadde akenyonyi namukanga bagambye nti omugoba waayo emutabuseeko mu bbanga ne yeebuuza engeri gy'agikwasaganyamu nga takiraba kugamba akakanya agikubye mu kisaawe. Naye nga abantu basinga bategeeza nti ennyonyi eno eyinza okuba ekivideo okulabika nga eruzinga control engeri omugoba waayo oba pilot waayo engeri gy'agyambusizza mu bbanga kuba engeri gy'agyambusizza mu bbanga ebadde yakigamba ebadde yakyemalira nnyo engeri gy'agyambusizza mu bbanga kuba bategeeza nti engeri gy'agibusizza mu bbanga yeereetedde ennyonyi ennyo namukanga okuba ng'ekolaki nga kugamba eruzinga control okubanga ewubuka aye nekirala nti wabaddewo emiti wagyambusizza kati wagyambusizza esusu nekoona omuti ogusoose kumpi n'ekisaawe ky'omupiira kati bwekoonye omuti ogusoose nagezaako okuleka nga agiza mu position gy'agyagalamu kati bwageza kugiza mu position gy'agyagalamu jjuke badde yakoonyedde omuti nga enebabega ekiwaawo kibadde kyakoonye omuti kati akakanya akozesa agisudde mu kisaawe olw'ensonga nti ebadde etandise okuguka ng'egenda ati wali bantu mu kisaawe wabaddewo omupiira gw'amasaza ennyonyi eno weegudde ennyonyi eno weegudde wabaddewo ki mupiira gw'amasaza wabula kitegeeze nti abantu abadde mu nnyonyi eno babadde b'amagye badde ba UPDF era nga bano babadde balina gye bavaako saidizi eyo ewa eggulu olukuŋŋaana lw'abannamagye nga gye bava ate abantu bagenze okulaba ng'ennyonyi eva mu bbanga egwa kuba abantu abasinga badde balowooza nti ennyonyi eno abagibadde babadde bava kulaba mupiira gwa masaza naye si bwe kibadde bano badde bava ku lukuŋŋaana olumu olw'esalizi eyo eggulu olw'abannamagye meeting baali balina meeting gye bavaamu wabula ennyonyi ekakanye wabye era essaawa zino bano baddusibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi okubalizaamu naye nga tekuliiko afudde ku bonna naye ng'ennyonyi yeegudde nnyo era balumiziddwa bano baddusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'Emityana naye essaawa zino poliisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza kugamba ekizo ki ekyaviddeko ennyonyi namukanga okuba nga egwa. Jjukira no mu ggwanga Uganda mu mwaka gwa 2011 ennyonyi yagwa era ennyonyi yagwa yali yaki yali yabasaabaze saidize eyo wa saidize ndowooza saidize ekibogo eyo yali yabasaabaze naye beebuuza ennyonyi oba yali yaggwanga ki tewali yamanya teyaliko nti oba yaggwanga lya United Arab Emirates oba yaggwanga lya Saudi Arabia wa tewamanya naye nga abantu bannyo baafa mwalimuko bannansi b'eggwanga erya Qatar mu eggwanga lya Nigeria eggwanga lya Finland kugamba mwalimu amawanga matawule mu nnyonyi eyo eyagwa sadize awa si byangu naye nga kitalo nnyo bambi eky'abantu kitalo nnyo ekinyonyi okubanga egudde temuli mwafudde bwe ndaba bulungi wano ku mawulire bwe ndaba atiko y'amawulire eno ndaga nti temulimu n'omu afudde naye abasinga balumiza nti mu nnyonyi eno abasinga bali bataso bitambuza nti mu nnyonyi mubaddemu Ssaabaminisita eyakyaddeko mu ggwanga lya Uganda owaki ogw'eggwanga lya Russia naye si bwe kibadde mubaddemu bannamagye ab'eggwanga erya Uganda ba UPDF babadde bamulukuŋŋaana olumu sadize eyo eggulu naye nga ennyonyi ekakanye ewabye naye nga obuzibu buvudde ku mugoba engeri gy'adde agitambulizaamu mu bbanga ate bagamba nti n'engeri gy'abadde agivugamu kuba abamagye abaddemu bategeeza nti engeri gy'agyambuzizaamu nga bavaayo eri eggulu yabadde engeri kigamba ng'ati yeefiirayo yenna badde ng'ayagala okubattira mu nnyonyi banne babadde avuga piloti ono kugamba si byangu bipya bikyazuuka nja kuba n'engero kwa updates naye nga temuli mwafudde naye nga balumizidde babaddemu abantu 6 subscribe Faali TV sigala nga followinga ojja kubafuna ebisinga updates mba nazo buli kadde bisanga sobola ikinga video eno ate ogimpere comment ate ogimpere ka like ate osigale nga onfollowinga mbere bulungi amwera